Okuva ejjengo ly'ekirwadde kya COVID-19 eryokubiri litandika, omuwendo gw'abakwatibwa obulwadde buno gweyongera era buli disitulikiti erwana buteddezo ekirwadde kino okukirinnya ku nfeete. Wabula Nakaseke kaweefube waabwe tannatambula bulungi olw'okusoomooza kw'obutaba na nsimbi zibayamba ku mirimu. Nakaseke disitulikiti COVID task force ekyamazima terina funds, terina nsimbi, ekyo kyakusoomozebwa kinene nnyo ate nga tewali mirimu gyonna giyinza kutambula oba oliawo nga tewali mafuta oba nga tewali ntambula. Mu disitulikiti eno abantu 457 bakazuulibwamu obulwadde bwa COVID-19 mu jjengo lino eryokubiri nga 353 bakyali ku bujjanjabi bafunira awaka ate 14 bali mu malwaliro. Wabula olw'ebbula ly'ensimbi okulondoola abo abajjanjabirwa awaka kizibu gye bali. Ennaku gye tuliko wano togiyinza kugitegeera, especially abakozi health workers, surveillance team abagenda mu maka n'awalala wali abalwadde. Abasobola okusavairinga abagenda ne baddukira mu muntu kyalwadde naye tetumwetegereza, tewali pipiki, tewali mafuta, n'abasawo bennyini tebalina byakwambala. Aradisi w'e Nakaseke era nga yakulira olukiiko olulwanyisa COVID-19 agamba nti n'ensimbi ze baali bafunyeewo okubayamba zaddizibwayo mu kittavo ky'eggwanga ng'omwaka gw'ebyensimbi guggwako. Wano twasiibanga mu nkiiko zaffe nga twebalirira engeri gye tunaakozesamu miliyoni 18 emirundi 3 tuzibala, naye kati baatugambye nti bazizaayo n'entono ezibadde tezimala naye nazo bazikoze ki, bazizizaayo. Abantu wano beewaayo kwewaayo kwokka. Okusoomooza okulala kuli nti n'amalwaliro gye bajjanjabira abalwadde tegalina mukka gwa oxygeni nga tebasobola kujjanjabirayo abali mu mbeera embi. Oxygeni mu malwaliro agabadde gatuyamba ag'enkizo wano Nakaseke hospital ne Kiwoko mu district esatu ezikola Greater Luweero, oxygeni tebaayo. Critical conditions ez'abalwadde baffe tubatwala bonna Bombo kati. Nakaseke tewali, Kiwoko tewali. So singa Mukama atuyamba ne tufuna oxygeni nga bwe twawulidde. Gye buvuddeko ateekerateekera minisitule ya gavumenti ez'ebitundu yasaba abakulira abakozi mu disitulikiti zonna okuweereza embalirira y'ensimbi ze beetaaga okubayambako mu kulwanyisa COVID-19 wabula n'okutuusa essaawa eno ensimbi zino teziweerezebwanga. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.